KFC y'Ekitende wano ku Ntebe Road nga wakayite ekajjansi mulongooseseza maama wange Toyi. Simanyi oba ekyo kiri part of your customer service. Simanyi mugenda kujja mubuulira abantu ku nsonga eyo. Ntuuse nga ntwala family yange nga ngitwalako ku KFC ndese batudde. Actually mu kuyingira wonna waliwo oyo omukozi gwe muyina bamuyita Patience. Saagadde mukuba bifaananyi kwata video. Patience mukambwe nnyo to the extent nti otuuka otya n'omu approaching omugamba ekyoyagala gwe nga customer. Tutuuse okuyingira banange ng'omuwala oba kiki nga yakambuwadde dda. Wali mwateekawo ebyo sijja sooka gendayo kansookere ku kino. Ntuuzizza abantu bange ne ngenda nkole order. Ngenza okudda nga maama ngamba nti nva kulongoosa Toyi ne mugamba maama oyinza otya okulongoosa Toyi. Kanzijeko nakano akantu mundabe bulungi. Koze era bwe nti bwe mbadde nnyambadde era bwe muba musobola mugende ku kamera zammwe. Tutuuse awo ku ssaawa 10:05 olunaku olwaleero kawungeezi. Bwe tutuuse tulina omukozi gwe tusanzeewo awo ku gundi wababeera bakasitoma naye nga mukambwe nnyo. Ne ntuuza abantu bange ne ngenda nkole order. Ngenza okudda nga maama ngamba nva longoosa Toyi ne mugamba maama oyinza otya okulongoosa Toyi nti nanti abaana babadde bava manju bwe bavuddeyo alongoosa nampita nangamba nnyaba abaana bo boonoonye Toyi tebagirongoosezza jangu olongoose. Ekyo kimu. Patience tutuuse ekiseera nga abantu bange badde baagala wifi tebalinga nze era mbadde sinnadda kukomawo kwogerezeganya nabo nga baagala wifi naye nga Patience mukambwe nnyo to the extent nti abamu bawaddeyo essimu abalala ne bagamba mukambwe nnyo katukireke ffe bali bakozeeko bamala okitegeera. Ekirala Patience kyakoze tubadde tutandise okulya maze abantu obbasaavinga buli kimu kiwedde. Patience omwana mbadde n'abaana abato omwana omu n'ayiwa soda nenkola ki kuba Patience yabaddewo nga kiriina ne tugenda ne tumuyita. Patience akoze bw'ati ebyo nnaabiraba kansooke mmale n'okugenda okulya bw'atyo bw'akoze bwe muba muwakana mukebere kamera zammwe kozi ndabyewo cameras. Ekirala Patience kyakoze bw'agaanye ne tugenda ne twogerako n'ababadde ku kawunta kuba abadde ayimiridde ng'ayambako eno bakasitoma simanyi oba kiriina wammwera yayambako bakasitoma. Kozi ffe maze ebbanga emyaka mingi nga nkola mu customer service manyi kyekitegeeza manyi kye nnina okukola okitegeera. Tosobola kubanga oli mu customer service ng'oli mukambwe bw'otyo nga bw'otyo bw'oyisa bakasitoma. Patience tumuyise n'agaana n'alemera ku bakasitoma babadde akolako n'abamalayo n'atambula n'ava ne ngamba abawala babadde ku kawunta nti bannange tusaba tulongoosezaako because at that moment tosobola kunenya mwana kids are kids tosobola kuddawo n'ogamba biki yes nreactinzeemu nga African mother naye babadde balina okujja balongoose oba munfuna badde balina okujja balongoose cause twade tetuli comfortable ng'ekifo omwana kiyiridde soda kyonna biki. Patience agaanye nga ne bakawunta abali ku kawunta bansongera mu Patience n'alemerawo. At first nasoose n'entuma sister wange n'amugamba bw'atyo mbu ye agenda kulya ne neesitukira Patience n'agamba nja kujja muŋŋumiikirizemu ate nga mukambwe nnyo. N'ab'oku kawunta nga banjuliza oyo nduuza kiseera n'ennemererwa n'enzirayo n'entuula. Okiwulira jjukira nga yalongoosesezza dda maama wange Toyi. Bwe nzizayo n'entuula wayise like 15 minutes muvubuka mulala gwendabye bamuyita Isaac yabadde azze ng'alongoosalongoosa awo ku tables bwe mpise ne mugamba mbadde nsaba onnongooseseeko wano. Isaac n'alongoosa n'agenda n'aleeta ekisiimuula n'asiimuula. Bannange Patience bw'aba abulamu training ya customer service oba nga newcomer mumujje mu kifo mwali mumuteeke gy'asobola. Otherwise simanyi oba bamukaka bukasi mulimu oba kinaye nga Patience atuyisiza bubi nnyo. Nze sijja gamba nti awo wensoose okuyisibwa obubi but this is too much. Tosobola kuddira customer n'omulongoosesa Toyi sikirabanga nako. Naffe tumaze ebbanga wadde nga ffe tetukolera wano mu Uganda tukolera mu nsi z'ewabweru naye tosobola kukola ekyo customer. Lwaki aba bamuteekawo okulongoosa ng'atuuka okulongoosesa bakasitoma Toyi? Abaana babaddeyo bangi. Lwaki era zze n'asitula maama wange yalina okulongoosa Toyi? Ekintu kyakoze si kirungi tekinsanyusizza.